Abalungi tubaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda nange mwana mwalawo Asha n'afaana matomo mwasibye mutya mikwano muli mutya kansibire nti muli bulungi nnyo nnyini ddala ate nga basama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abatali basiraamu mukama yeebazibwe ate nga kansibire nti mukama akyakuuma banange twekuume Obola yazze you guys twekuume obulamu bwe bugagga ate obulamu era bwe buwangaazi okitegeera ne oba toyina sene ng'olina obulamu kyekisingira ddala ate nga neeyongera okubebaza bannange abasubscribinga abasharinga abalikinga abacomenting bannange mwe musinga mu kintu kino ne mugamba life experience buli lweleeta network notification tugenda kubanga tulaba gwe munnange nkwebaza atwonoonerako era kuba kwonoona atulaba oli bweru w'eggwanga oli e Uganda ng'oteekako data onogamba no kandabe life experience kandabe leero kyebaleesa ate nga munnange nkwebaliza ddala nnyo nnyini ddala ate ng'era gwasinga mu kintu kino olunaku olwaleero nina gye ndi eno kazo kofi z'omukulu era z'omwami era nga muganda waffe zit salom agenda kujja atweyanjulire atubuulire tuwayewayemuuko naye gwe nomunange omulabi waffe wonaaviira wano onaaba okoze eki ate otegedde ensi kyeki onaaba oyize omuntu waabira onagamba bannange kankyatule bannange kankyogere okusobola okutaasa gwandaba olunaku lwaleero gwe nomunange nkugamba sigala ku life experience ate ng'era bulijjo katukomewo naye atubuuzeeko ate era tuwayewayemuuko. Okay, nze Hassan Senoga, nze Mr. AIDS, nkola ne Senoga Initiative Positive Living, manyikidwa nnyo ng'omukulu w'ekika. Lwaki mukulu w'ekika mu bantu bamira eddagala? Yemanyi bingi about HIV, that's why neyita omukulu w'ekika. Naye nga ndi musanyufu nnyo era mbaliriza okunyumirwa awamu n'okuyiga. Mukama banjagalire. Mikwano gyange nga bwe nabasuubiza ne mbagamba tugenda kudda tuwayewayemuuko tunyumyemuuko ne Mr. Hassan atunyumizeemuuko ku lugendo lwe atubuulire gwali eyo munanga ndaba oyinza okuba weetya oyinza okuba ogamba bannange banandaba batya banampulira batya ng'oli eyo munnange weetudde ku nkugamba mukwano teweemalaamu maanyi katutandike tuwayewayemuuko ku mboozi atubuulire kyatandika kitya kyajja kitya ye kati aliwa tulakalira Mr. Hassan nyabo tusanyusa okulaba kale nyabo nange ndi musanyufu nnyo nyabo ntuuse wano wansanyusizza bwe bale kusiima abantu kyebagala nnyo wantu wali wo alaba kubukebe bwa ddagala alaba bano bakaaba amaziga ga counseling bano batabagala nnyo biraba naye wekiba nti ekifo kikusanyudde amiina twebaza Katonda era nga mbebaza okubanga mukumaakuma abantu ne mubahandolinga okubanga tebemala manyi kuba omuntu bwakeera kumakya tugeze n'alwala atya kuba nina gwe manyiko yalwala naye yakogga naata naye yagala n'okwewa obutwa kyokka obulwadde tebunatuusa kumutta naye yayagala yejjewo mu bulamu ng'alaba takyalina lugendo so kyensanyusiza okubanga waneeno wali kake okubanga muzaamu abantu amaanyi amiina nnyo weebale kutukyalira kale sebo so nga tutandika olugendo lwaffe kyakuwaliriza kitya oba wakeera otya ku makya n'ogamba no kangende ku ntimbagano z'ensi yonna njogere bannange buli omu amanye tewatya well okutya kubaawo naye obulamu bwaffe bwanjawulo omanyi bw'okwata number 6 n'ogiteekaawo you can judge it in the way it is like oyinza ogigamba namba 6 naye ate bw'okikyusa bw'otyo efuuka namba 9 so obulamu tubujajinga according so kati nze ngaaza omuntu nyinza okuba nayina olumbaye ku mutima nga mmaze okuzwa nafuna nti obulwadde kuba nabujja kukigambye nga bwe wategeera ensi yonna nga bwemanyi eyansiga obulwadde but nendowooza ne ŋŋamba no akyasiiga bangi era waliyo abantu abatakkiriza nti abakazi abalina ssente balina emitima egisiiga abantu ki obulwadde nti abasajja abalina ssente balina emitima egisiiga abantu obulwadde tutaase omujji guno omuto nabana abakuzeekuzeemu ate n'abali egy'abavubuka nabo bataasibwe lwaki tubyogera nti omuntu anaasiiga obulwadde asobola kubeera muto esobola kubeera muwala muto nga ne sugar daddy yamusiiga exactly kati mu kusiigibwa obulwadde kuno najja nga muli n'amanyira ddala nti nina bansiiga busiizi no retreat
no surrender mpaka nga tumaze okufa ffenna katusiiga abantu tubusaasanye. Wow. So bwe natula ne ngamba nti kya bulabe okusiiga akawuka ate naawe ng'okalina n'okasiiga omulala kwegamba ne ngamba no leka nveeyo. Najja nina ebirowoozo bya mirundi ebiri, either obutakula kutuuka wendi olwaleero oba okutuukawo nga ndi mulema oba okutuukawo nga linnya ne lituusewo nze nga nafadda. Because kye bayita okulwanyisa omuntu atali omu oba alina akakuuna of people abakyala abo n'abaami abo bangi balina obubiina bwabwe, balina ssente ekisookera ddala, balina erinnya kyakubiri, bakitalo nnyo tebagambwako, kitegedde tebagambwako. Ekyokusatu balina amaanyi gaabwe mu ngeri zonna. Ogenda muloopawa ese noganga nze ekooti eyange y'abantu nakulabula nakola awareness ogamba omuzadde nti omuzadde olina abaana bali bataano ewaka, but your responsibility kufaayo ku baana abo. Bagenda kola PLE bamaze okumukola batuuse ewaka batudde, naye do you have any information about HIV? Gwono omulaba nti mwana eri amulaba nti mukyala, olaba nti mwana gw'omuzadde omuleze, olaba mwana mukama mwana nga banna yakuze, owa boda amulaba nga mukyala. So omwana ono okumugamba akaati nasiga ekifaananyi nga omuzadde ono andaba agumire ku nze, n'okugjawo embeera negamba nti ayogera kawuka yeka yaba akalina. It's not mandatory nti okuva okugera kawuka gwoba okalina. Ekyankozesa kino kutaasa nsi yange era nkirabyeko nga kikolebwa, n'omuntu najja n'avuga n'atuuka wano n'agamba Senoga simanyi bwe ndi mu myaka 10 n'egi tebankeberangako, nzize ompe prep empeke eziyiza okufunako Kamukenenya. N'omukebera n'omulikomenigira omusawo n'amukebera n'avayo ng'ali positive. Aze kufuna mpeke gye basomesezako eziyiza ako Kamukenenya n'omulikomenigira omusawo n'amukebera, by the end of the day mumaze okuva mu laabu omugamba nange waze kukima kirala n'ebikyuse ne mutandika bato ya counseling. So kuzibula abantu maaso kumanyisa abantu yali wakyali essuubi eppya. HIV si yamala ensi yonna si yatta, kitegedde abantu bafiira mu bintu bingi nnyo. Mukwano gwange jjuuzaawo chairman Mulamba ow'ekibiina ekimu mu ofiisi yakolera bukolozi mirundi mingi naafa ne batwala, yabeeka nga mulamu mu suuti ye ya black, just kifuba kukolera bukolozi, kifuba ekikalu by the way, kifuba akakalu obukalu tekaliko na kikolondo nakala. So ebintu bingi ebitaaba ebijambula mbwa abantu mu nsi. Naye lwaki twesibe nnyo ku HIV? Nti twasimirwa omusingi omubi ate omulungi. Mukama asaasire omwoyo gwa Fire Bongole Misusera Lutaya, omwoyo gwa Let Livingstone Kasozi yali omuyimbi yavaayo n'ayogera nze manyi HIV, byemanyi byonna byaliku HIV. Mukama asaasire buli muntu yenna avuddeyo n'ayogera about HIV, ensi n'emufuna oba n'emigina walinga guno omusango gw'omuntu ono guba gumaze okumuvaako, agabye awareness, agabye information ku muntu, kubanga omuntu ayinza okubaanyirira mbalabyeko abanyirira nga tomusuubira ku face n'ogenda ne mukebeza ng'ali positive nga CD4 cells alina mu mubiri, nga mukyala munene mukazi musajja munene, naye nga abasirikale basigaza mubiri bali only 30, bali only 25, bali only 10. Omuntu abana ajja n'akera nga alina abasirikale 200 n'omugamba munnange gendo weefeeko ng'obudde bukyali, baba batono nnyo. Omuntu aba ne mu 5 ne mu 8 okubanga abagadinga omubiri exactly. So
ekitwogeza bino mu kamera bantu kumanya kituufu nti siriimu akyatta abantu siriimu akyalumira ddala abantu siriimu akyasuula eddalu nga bwe gwali edda siriimu akyakuula enjala nga bwe gwali edda nali manyo nakuula enjala bamuyita batya oyo najjako enviiri aba yagwawo nedda maama yali wakala ki oyo singa teweefaako ffe tubafuna bulijjo singa teweefaako n'odinayinga embeera gy'olimu nti akasiina kawuka ne weegumya wekka gy'okoma okwegumya kwegenda amangu kubanga okudda engulu kizibu nnyo mpozi ng'olina abakufaako bangi naye bw'omanya nti olina akawuka tudde etteeka lyajja tested HIV positive confirm enroll mu confirming mumuteeke ku ddagala then follow up eyoka etandike counseling ataggwa yoka atandike so byemu ku byatujjayo okuyamba abavubuka n'abalina akawuka bennyini obayamba okwogeranga nabo n'okkuba omulanga nti mikwano gyaffe ab'amawanga agatwetoolodde bafaayo nnyo ku nsonga y'akawuka and remember Uganda was number 1 mukulwanyisa akawuka Kamukenenya naye tulirakisinzeemu whereby nti tujjukira bujjukizi World AIDS Day nituzuukuka nolaba kamera nga ziyitingana nolaba bamawulire nga bayitingana bakunoonya tuweeyo kagambo k'ebyobulamu nolaba oli because of the International World AIDS Day ng'eri kuba koodi but if at all it's a slogan nga bw'ogenda ku radio station kyosooka basebo nanyo mwasuze mutya ekigula luggi bannange mwekuumeko bannange abantu bafa bannange ensisi nyangu so if at all you go on nga olina abantu abakukkiririza yes exactly that would be better if at all ensi yonna ekoppa tandika programu yogerako n'abantu about HIV gimalirize bajjukize bino ebintu abantu mubimanyi just besulide gwa nagamba no nti bino gwa nagamba beerabize enti kwego gwa nagamba kuba kwerabira kati ate omulimu ogwaffe nammwe n'abaana abatuwuliriza abalala abatulaba kujjukizanga abange wamize eddagala lyo naye gwe oligamba alimazeeko emyaka 12 wamize empeke bannange obudde bwebwo nadduka akimanyi nti alina ozimira naye yeerabidde kati mujjukize kubanga gwe ojjukidde ate okujjukirako siga nti oli mugezi nnyo nedda olumu tetunkanyakanya nnaku gye tulabye ennaku gye ndabye yandibanga ensinga emyaka gyange nga nnyingi okusinza ku myaka gye nnina so it's you n'ogamba ennaku gye ndabye eno emmala bumazi let me do ABCD mbe nga nsevinga ate omulala alimu kuingira mu nnaku gye nkola kigendimu nalumwa nnyo HIV sirimu yannuma nnyo ng'olina emyaka olwo mufuna olina emeka nali muto baŋŋamba wakati w'emyaka 11 ku 12 bwe nalwalira nalina omubiri nga munene naye ng'emyaka mito ku mwaka 11 between 11 mwaka 11 ku 12 yeah I was fat omwana omuto wali otandise okwegaddanga not really bulijjo bw'ogenda mu office y'omuntu osaba omulimu bino by'osuubirayo either okugamba nti teguliiwo oba komawo enkeera oba ngukuwadde naffe ennaku yaffe yali yanjawulo oli yantwalanga Good Samaritan Senoga kankutwale tandika obulamu nafuna ebintu bingi mu mutwe either ngenze kukola oba ngenze kusoma nenfuuka omuddu ewaka nga muddu wa sex n'okutegera sex yes pornographies ezakolawo movies n'ekirala nange okureactinga to have sex with her zaali medicines ze bampa mu mmere gye bateeka mu mmere I reacted that was the first day my organ to meet with somebody's organ so I cannot explain a lot kiki kyenzijukira ekyaliwo when the action was taking place omuntu oyo akyaliyo
gyali balina amaanyi gaabwe gyali mulamu. Baganda bange abali ku life experience mbajjukiza nti bannange obulamu si bwangu. Emboozi eno gwatulaba oyinza okuba ogigaya, oyinza okuba oginyi banaye obulwadde buluma. Akugambye ennaku yamuluma, imagine 12 years gwatulaba. Eri abavubuka batulaba nga temwagala kukola nga mugamba nze njagala bakazi bakulu bampe ku ssente, bakuwe ku ssente bo bazijjawo gwe zotasobola zikola n'ozifuna. Obulwadde si bwe butta nti sirimu agenda keera kutta. Yes, osobola okufa accident, osobola ogwa mu nnyanja, kyonna kitta. Naye weekuumye otya? Bannange obulamu bwe bugagga, banaye mwekuume. Bw'owulira ku story ezimu zikaabya, abaalaba story ya Senoga bwe yali yonna gye tutaagala ate kuddamu. Gwe muganda wange weekuume. Senoga enyawo eri abavubuka bangi abatulaba nga tebaagala kukola wabula nga ye ayagala nnyo abakazi abakulu bayambe ku bulamu bwe okuba nti bugenda mu maaso. Oba amagezi ki? Well, omanyi ano ge mazima amasengejje oba kyota factified. Eri abayise mu kkubo eryo ne basucceeding ne batabufuna gye bali bangi ne basucceeding oba babufuna oba tebabufuna toyinza kumanya. Eri abayise mu kkubo eryo ne bejjusa obulamu bwabwe bwonna bwonna. Eri abayise mu kkubo eryo ne bafuniramu ebiwundu ku mitima gyabwe nga Senoga. Olw'ensonga eyo nandibadde nze ntuuza omuvubuka ne mmala kumutegeera what is your take when it comes to kugaggawala. Nti yanze njagala ono mukazi nampayo akasente ne omubuuza are you ready to pay back onoosasula because tubalabyeko bangi nnyo bazze wano olinga akunonya Senoga experience ndigwogirina kaga njozesa empale ze amazzi agavaamu ganyumunguzaamu nga malina okuganywa. Angamba tulina abavubuka, tulina stories z'abavubuka abali mu maka agaba sugar mummies. Omukazi alina akawuka yakamusiiga ali ku ddagala already. Kyokka agamba sijja kuvaayo waliwo nina okubeera nkyabala mpeze at least mpeze millioni nga 10 ndyoke nzirukeyo. Naye nga akimanyi nti alina kyo kyegambye nti mulimu abayingira embeera eno olw'embeera yenga not even embeera nga ye mugumu nga die hard yagamba nti kati kijja kijje gwe bagamba waliwo timbaawo waliwo milioni 10 timba kemmire nzijewe 10 zikasukira omwana wange awo nabo gye bali. Amagezi gempa abavubuka twekwate ku mikono tukole. Twekwate ku mikono tukole. You can hold my hand, I hold your hand. Be trustworthy, be transparent, tukole. Because bana abakyala betwegomba tetuyinza kuswera bajjawa sente zaabwe. Bangi abaana bavudde mu bakyala abo olwaliro bagoba ddalu. Bangi abafunye ne basaba ne bakyala abo ne baddukayo muguwa ddalu olwaleero. Because ebyama by'omukyalo ono gye yajja ensimbi ze biki byabadde akola na biki bangi balemeddwe okusurvivinga mu bulamu bw'ensi nga they are totally mad. Baguba ddalu ku nguudo kitegedde baguba ddalu ku nguudo kitwalawa eggwanga lyaffe. Singa tufunayo abavubuka nga 10 nga mmwe omu n'atuula wano omu n'atuula wali n'omulala mu nsonda ababiri mu makkati ne tuleekana tugamba ekigambo eki kimu okitegedde never walk alone. Never walk alone. Totambula nga weka tambula n'okumanya move with knowledge. Bw'otambula ng'olina okumanya munda mu ggwe n'okujjukira gattagatta ebyoto by'olina bazadde bo. Eri abazadde wano e Kampala oba mu kyalo nga balina abaana aba bataano mu baana abato balinamu omwana ogu kwe banyweredde bonna bonna kwe banyweredde. Muganda wange omu katambika atambudde nnyo ng'ali maziga akaaba gravity omutuju ng'agamba tomanyi ewaffe zena n'emmotoka emukika ewaffe kazanyira ku mutafanna bw'ati muzanyireko kitegedde
bonna balya ku ye. Kati omuntu afaanana bw'atyo maama wo, taata wo, jjajjaawo, baganda bo, abaana b'abaganda bonna bali ku ggwe. Kati okedde ku makya n'olwala. We are not so sure kanaakuyisa katya. Emboozi z'abaana tuzibeeramu bulijjo olinga agamba ekyandinumye ennyo mu nsi muno kufuna akawuka nnyinza obutawangaala. Mbajjanjabyeko abo. Abo mbajjanjabyeko n'atondoka nga kutta omukono. Agamba Ssennoga onzijanjabe naye ekyamazima empeke egaanyi era n'akutuka. Sokoleka empeke eba nene. Oba ye natural aba tasobola mmira ddagala. Eri abantu without lyenvu tajja mmira mpeke. Nga talirina. Talina lyenvu. Talina kawunga wali tajja mmira mpeke. Aziniri kuba nnyo. Buli omu limulisa bubwe. Okay. Ate kati neebaza Katonda olw'abantu abatuusaako eddagala n'ebitongole ebivugizi by'eddagala mu Uganda. Empeke yakendeera. Obunene. Bagikola bulungi tekyalina kamunguze gwe kuba ennaku zino. Naye olw'omusingi infarense yasooka yali w'amaanyi nnyo. Kati buli muntu agamba eddala lya siriimu lino likuba. Talimiranga nako nno. Lino likuba. Naye olw'okuba nti entiisa eri weeri bakuwa buwi manyinaze mpeke za musujja. Okitegedde? Za musujja. Okumala wiiki. Toyinza zimira. Okumala wiiki. Olufunamu olungubangubangu ozisuula wali. Twogera ku mpeke eya buli kanaku. Etali emu. Kitegedde? Buli kanaku at least oteke empeke meka. Biri. Buli kanaku. Tugeze morning and evening. Oh God. Eri amira tezisukkawo nga ino mireza tibbi nnya. Amireza ati bbiri. Eryo bannaffe bali ku second line, ku third line, amina empeke nnyingi. Olw'ebizibu ebirina ebyenjawulo. N'olw'ensonga eyo kyandibadde kya buvunaanyizibwa. Omuntu okwekuuma. Gwe manya wa gy'ova. Tegeera gy'olaga. Wandiika ebirooto wansi. N'ebyange ebyali byafaanadamu ne mbiwandiika. Wandiika ebirooto wansi ogambe nti no. Nina okusoma, nina okusomesa, nina okukola kino, nina okukola kino. Bw'onoobiwandiika obulungi wansi ojja bigoberera. One, singa oba weekebezezza ng'olina akawuka, immediately wuliriza eddoboozi lyo kye ligamba. Munda muli omuntu ow'okubiri. Ndamu ggwe. Ina maani agenda kugamba Ssennoga. Wawandiika bino wammanga. Birina okutuuka. Tandika eddagala. Bw'otandika amangu eddagala, obulamu weebuli. Kasita weebulira muli ne weegayaaza. Wezzaamu wekka amaanyi nga weelimbalimba. You done. Ogenze. Eddagala lyabwerere. Lyabwerere. First line yabwerere. Second line yabwerere. Ate third line eyo etankanibwa erimu akasente kowaayo. Third line yeri etyeyo. Mulimu abalala nga ddala lyaggaana erya first line, second neekugaana. Ng'olina kudda kulisembayo. Yeah. Okay. Wewali akalumanywera. Ate nga obulamu okubaawo olina kubeezaawo naddagala. Lyoba olina okukozesa. Bannange si byangu. Gwe n'omunnange atulaba. Muvubuka munnaffe tukugamba bugambi weekuume bannange. Obulwadde ng'olina ebirooto byo yes obitwala mu maaso kuba Ssennoga si nti buli muntu alwadde siriimu ti ebirooto biba bifudde. Woba oli ku ddagala n'ogondera amateeka g'abasawo naawe ne weebulirira ng'omuntu. Omanyi olituba ng'olina okukula mu buli ngeri yonna. Oyagadde gundi. Kati weebulireko noga nti kati anyway kati bonna mbaagadde mbatwala. Waliwo balina zi black book. Awandiika. Negundi. Oh God. Yeah, so naye weebulira oga nti bonna mbatwalawo. Bagenda kunnyamba ki? What am I gaining out of using these ladies all? Mfuniramu one tewali. You cancel. Obulamu bugende mu maaso. By the end of the day, z'obadde osaasaanya mutwalo mu bantu 4-5-6. N'osigala nga naawe oliruka tolina ky'olinamu yadde. Mira eddagala lyo, develop yourself, oyambe ne ku balala. When you okay, manyi pressure naye eba nzibu. Tolina yadde kikumi. Jjukira oba wakabufuna oba bakakutemye obeera ne pressure y'amaanyi. Exactly. Oba n'embeera muli ogamba bannange nkoze ntya. Naye if at all you concentrate,
kuba counselors ne bakubulira bulungi ekyokukola life can go on. Okay. Kyensanisiza nnyo okuba nti we twalabira story eyo bwe wali oli nakati kyanjawulo nnyo era mba ngamba basiye kuba abantu bangi twalaba ekitegeeza ensi yonna baneesimanyi sijjagamba nti yonna ndwadde naye bw'oba ekitegeeza omira eddagala osobola okubeera healthy omira bulungi empekezo n'omanya ne kiki olina okukola weewane ku mirembe nga tewetaaga stress weewa emirembe n'ogamba no buno obudde let me smile. Okay. No smiling. Let me joke. And you play joking. with your kids. Okay. Let me talk with some other people. You move around. You feel free. Kubanga nze ekyali kintiisanga bantu kunvuma. Yo Mr. Sirimu uyamu. Kando binyosa asese laba wafanana. Nengamba nekikuluma. Sirimu igwe mu nvuma. Kati kanveyo mwogereko. Mukimuna nvuma kiri kirala. So minus bino omuwala wa Red yembye yanvumye. Omuwala yanvumye sebo wa Red. Oh God, banamawire mwetereze banaye. Ate yo nkyamwogerako nye bane kyannumye. Bane monsonyi oleta mu story ne kyannumye. It's okay. Kyannumye. Omuwala sebo yansaba ka interview ne mugamba Monday ndi fixed. Era nawe bwedda nkutuuzizza bali n'abantu bangi. I know, sanzo oli busy. Yeah, so ne mugamba Monday ndi loaded sijja kusobola kukola. Naye ku Lwokusatu lwenjo okukola naawe. Bona batofuddeyo. Emila wanako okunvuma kyova olaba Sirimu ajja kulinya ku mutwe. Banno batambudde amawanga ojja kufiira mu Uganda. Ojja kufiira simanyiwa Kiruddu. Ojja kufiira Kiruddu gwe bajja okuteeka olinya nyingo olagawa. Ne mugamba what's wrong with you? Nyonyi ebadde ki? What is nyonyi? So mulimu banamulira bakyalina amaalo. So tugaita amaalo kubanga Sirimu sibo brother bogenda okera ku macho olangira omuntu nange ngenda kera ku macha neyambule buli muntu Sirimu omufuna ngomaze kweyambula. So kati nze kyakulumya ino mwana muwala yanabidde mu maaso namwe ebigambo bingi naye n'emyaka ate okutegeera sitteeka. Ate si buli muntu nti ategeera. Anti sitteeka nti olina okutegeera. So mwana oyo muyivu nnyo musaamu ekitiibwa munnamawulire mulimu gwe sobola gukola naye wanvumidde bwereere and known positive. Sina kye naluzinze not give out in an interview. Era kigamba ba activist mwenna abali eyo timwewe emirembe bonna batonna bakulya ku 7 8 subira okulya. It's not yet your time. That's why mnenze ngambe soko. Yeah, it's not yet your time. Nemmere omukyala ngambe bugambi lya nga sobola kola ki ku kola interview nga siridde. So banamawulire mutuleke mukolo olumu. At least omuntu ngagwe wenkugamba nga ninayo akashoko covering negamba nejango nyambeko nongamba ku Lwokuna lwaki si Lwakuna nange olumu bane time frame yange maybe phrasing. Yes. So yanvumye. Sorry about that. Naye nga waneno mu counselinga like kuyambako bantu biki about AIDS. Wayingiridde dda wano obedde abantu balaba bayingira bafuluma boda weziyingira bwezifuluma ebatwala yebakomyawo bonna baze for counseling baze kufuna ddagala baze keberwa baze for review. Bakebererawo. Baze for review check up. Okebera bakebera sente bwerere. Ebitala ebisinga kizibu bwojja tugamba bwe tuti kati kankiteeke straight. Omuntu yenna okumukebera HIV kyandibadde kyabwereere olw'ensonga nti kati bw'omusanga akalina ng'omugamba sasula ate atawomba sasula mpita polisi mugeti ne kitegedde. So kyandibadde ng'omuntu omukwatanga Seruganda n'omukebera ku bwereere. Since we are an organization tubakebera ku bwereere ne tuba counseling era ku bwereere ne batandika eddagala era ku ki ku bwereere neriziiza okufuna akawuka Kamukenenya bayita prep. Bulijjo ndiyita PEP. Kati PEP ate eryokozesa nga yebase n'omuntu alina akawuka ne bagamba oyo gundi alina akawuka.
mu 24 hours. Yes. Okay. Lyo inokozesa. Era nalyo lyabwerere. Oh God. Yes. Ebyange biwedde. Kagambo kikolekerayo ko abalabi baffe tusobole okutokola emirimu gimu ne tusanze oli busy. All right. Ekisooka sirimu ali real. Tubyogera bino bulijjo nga mbigamba abavubuka bwe mba nga ndi ku mitimbagano ne ku radio station ba programs ez'enjawulo mbagamba okuba essimu ewaka ne bagamba nti onoolya mmere tuteekere emmere tufumbe emmere yonoolya ewaka tukutereke katunda kakyali tukateeketeeke naye time is coming nga tebakyakubira simu ewaka. Time is coming nga teri n'omu agamba nti temuggalawo guntanaba kuyingira gate. Time is coming nga teri n'omu akyalowooza kulinnya eyo okwogerako nga baakutwala dda ogalamidde wansi mu mwanyi. Wewa wakawungeezi bamaze okusaaswatisha bamaze okusala mu church ne bagamba nti maiti ya gundi bagireese. Wallahi netukulimu bande batambula bonna balabe yafudde. Batuukayo nga munju wajjudde. Batula okuzinga emikono yabe munda mu tent. Dakiika mbali ne bayingira ne bagamba abantu tinga kitalo Ssennoga afudde. Bajja kugera ekigambo ekyewammwe. Mubatwala bagenda okuzika maiti. Mubamu bagamba yikale twatyo mugamba. Twatyo okwogera naye. Twatyo sitidde kubagamba. Mbagambye sirimu atta. Sirimu atta. Sirimu tawona. Naye sirimu osobola omuziyiza. How? Know your status. Yeah. Do a check-up. By the way, check-up eba ya miezi 3 oba mwezi. Okay? Miezi 3. Do a check-up. Then you know your HIV status. Then after, you'll be able to run your life in a right pipeline, in the way you want it to be. Nebo noba na malala ku bulamu bwo, noba n'olungulu ku bulamu bwo, ojja kulwala. Bw'onoolwala, sirimu kye mutegeerako, tasosola, talina malala ye. Bwoze bwakuzingako, oba oli muto, oba oli mukulu, oba oli minisita, oba oli honorable, oba oli biki, talina gwatya. Kasita wenyanga mu kkubo lyayitamu, you are done. Weekebeze, obudde bw'omala ng'ofuna essanyu dakiika 5 bw'ogenda okumala ng'obonaabona ennaku zonna ez'obulamu ezisigaddeyo. Mbayita buli awali eddwaliro wonna erya gavumenti ery'ekitongole tuukawo tulina abaana abaana tubafuna balina obulwadde tuli baana kati 50 tubawa kawunga tubawa mukene bijanjaalo naye omwana akunyumiza agamba nti nze nali simanyi sirimu aluma paka ku kino kubanga tubakubisa ebifaananyi atanaba kuwona netubitimba kati omuyita nomugamba Babura jangu ompe kuma dadi ambize bw'obayita mbino Babura wajja ofaanana bwoti ojjukidde papa I'm sorry mambi eyo sigi tugiteekayo omwana n'amanye gyenvuddewe yes nawa waatuuse nawa waalaga ono omwana waffe akula nga ali hambo nga mukkakkamu mubulire abaana bagenda mu holiday eba P7 mubakebere ku musaayi mubateeke mu lessons ezibayamba TV kati nene nyewaka naye emisomo egy'omwana okubanga mukkakkamu nga muntu mulamu yeekume ku bulamu bwe tubisudde muguluka bisaana okuba nti bikolebwa. Ndi muweereza mu Ssennoga Initiative for Positive Living though esangibwawa nze Ssennoga Hassan tuli ono kazo muganzirwazza nkola ne Serving Lives ekyo kitongole tuli wamu mujje tukebere omusaayi tutandike eddagala tufune counseling tufune prep tufune pep ne boosters testing kits weziri jangu tusomesa how to use them otambulenga nazo mu motoka yo ku piki yo munsawo yo yamba exactly oyamba abaana bo come here tukebe tukuyigiriza how to drink purified water amazzi ali purified nga tofumbye na toina budde bufumba come we teach you how to purify your drinking water a lot of things betukola wano nzimaliza bulamu businga nze Ssennoga
Hassan nze Mr. AIDS. Mr. AIDS. Omukulu Tuwadde w'ekika. ku namba ya simu eyandikwetaaze Yani ntaze ng'oli ku WhatsApp. office. Okay. Eya office eri note 8 oba 0800 100 412. Tesala wadde 10. Okay. Tesala wadde 10. Nzeno nagitidde nga manyi esala wadde 10. Tesala wadde 10 eyo ku network ina nakuoyita. Nyagala Mr. Senoga. So eyange eyo mu ngalo gwa neetaaga eya WhatsApp kubanga abasinga obungi batextinga ku WhatsApp eri 0705 okay 49 anamu mwenda 15 M5 07 07 yeah nze Senoga Hassan. Tweyanza Mr. Senoga ate nga banaina nga akagambo kembalekero nava mbebaza okuva gye tuvudde paka gye tumaliriza. Gonna munange muvubuka munange mukyala munange weekuume obulamu kyekikulu. Obulamu kyekikulu ate obulamu bwe bugaga banange. Teweegayalira ku bulamu bwo. Bw'oba ofunye akawuka mukwano teweemalaamu maanyi teweetya. Ogambe banange yae banange omuntu afa accident ofa ekintu kyonna nga tofudde sirimu n'ate sirimu atta weegayaliridde. Abantu abamu by the way kano ke kasembayo sirimu bamutwalanga ddogo abasinga. Ebintu ebyo bituufu bamutwalanga ddogo ono ayinza okuba kiva ku bakyala kiseera ebisinga n'azaala omwana kati waliwo enkola abaana bali kudala naye nga bali mawanga bakola bali Dubai baliwa azadde akaana kalitedde maama we yalinya agenze mwana alwala gwawo neiba ndiwi muzukulwa naye gwe omuzadde wandibadde ogamba maama wo omwana gwenkulekera namuzaala naye nga alina ABCD. So be open to the guardians abayamba abaana bulamu busobola okutambula. Okitegeera. So mikwano gyange mulekeraawo okugamba nti sirimu ddoko simanyi bandozi banange mwekebezi. Mr. Senoga balagidde ali ku muganzirwaza wanene ekazo osobola okuba nga omunoonyaako gwatasobola kugula ddagala kuba abantu abasinga bagamba mbu muligula. So osobola okwanguyako obulamu bwo ate era obeere ng'oli mulamu. Obulamu kyekikulu ate obulamu bwe bugagamba. Nyongera okubagamba nti bane musubscribinge musharinge mulikinge mukomentinge emiramwa mingi gye twogerako bantu bangi betumiitinga. So olunaku olwaliro bwentyo bwenkikoze ne Mr. Senoga wanekazo mubeere bulungi. Bye bye.